tayari. Kabla nzilo tayari. Ali. Kasi. Yes. Wala tuambanja. Asikuwa. Acha hapo jeko. Mugoziza. Yes. You move with him. Mulinya kwa kubangalie. Yes. Kwa sentambre yao. Jamani. Ede muzi boda dai. Linya. Teka yo muguru. Teka wana. Tofu ayo kungoye. Ede utezi muguru. Mama. They are registering the fine. They are registering. Police ndi kubiro no munango bava Wuno eno nze nva mubona afande Wuno nva mbona ava kumpane namba ye yesimu nze nva mubona Wuno iwe ida tujje ku police tuka ng'omwami gwe beta Ntembe Yasini n'owundi bamweta Ali baba Bugembe nga bakoba ati tujja batolera yo abaana bayimo kuwa mu kooti tujja batolera mu kooti nga batukoba ati mulete sente nga tumukwatu tulina obukai mitwalo 3 nga akoba ati aga 3 matono ino mulete obukaire buna nga tumukwatu tuzza bukaire buna tuli bakazi bwa thingo mazazi nga akoba ati buti mulinawo okuyimeka mulete 5 wona ndikwenda $1 million n'ekitundu nga tukubira amasimu nga tulete $1 million n'ekitundu nga tudimu wawale nga afande Waiduba aliwo asande Waiduba yatukoba ati ayo go muli kuwa sente ki twamukoba tuti jatolere bana akola mu state house yakati nti buti mpagano bwaira mu wetulebe tano ku koti nga bulwe tuida ku koti tumweta nga itali kutolayo bana nga amala tukoba tuje wa DPP nze state Anthony Andidi nze wa DPP mulete sente tuwandike ebaluwa nga janga nga forging ebipapula byawo mpagano wentegerera nga mufere kutukoba ati ndi kuja wa DPP Kampala okubajiba kube ku baluwa eno stamp buti aira sawa 10 nga kati mumpe mtu ali 15 nga tumuwa simu paka tuamuwa obukaire bubiri paka na lero tutubona awo kuba amasimu ngakokoba ati oda kunkubira kwira buti lero tulibaye tuide ku koti nga tuline bitulese nga tumubona nganja yafande Waiduba eyatubona nga tumuwa sente nga nkoba nti muna kubanga afande Waiduba yankati omusado kasamo mubona tumugeme nze ndi wo mudulizi waimwe nganja afande Waiduba nga akola ki nga mukoba nti omusada ule wali nga tujayo nga mumulaga nga mugema nga mutwalewo omulamuzi ngo omulamuzi akoba ati bano obaidi asose kutwegana kabiri olumaze omulamuzi olumukobe nga akoba ati mbaidi atyayenze tibampanga ku sente eriyo bloka guba wa sente nze tibaidi atusasule sente daife $1 million ditya 2 tituida kwenda bino bya twata mu transport bichi atusasule $1 million daife 2 awatali kusasula $1 million daife 2 bamutwale ekirinya yena abako ekirinya bangama ko mwana ngo okumusiba Yasini Ntembe yatufera yatulyako esente nga bakujja okutola y'abaana baife era yatukoba mbu akola ku state house atulya tukumira no ku koti yatandika otufera yatutola ko esente buli wamu yatuzunzaawo wa BPP buli wamu ati njaba tola wa state yatuzunza kati lubaire lwaleero tuna twamwagana no ku koti kwenda atuyirize sente daife ti abaana bamulemu okutola yatuwe sente daife yatufera obukaire bubiri nga tusuubiza mbu ajja tutolera y'abaana kuva wona yekweka tutumubona amasimu gaife niwe tukubaku yatutambula kalisisti lubaire lwaleero tuyidde ku koti eno twamwagana 075 ngendo kugeraganya nono nangamba nonya sente ziriwo oje tutulene complainant omwana wo bamuleke ne engeri gye bongeddeyo enaku z'omwezi nga 23 awo tujja kulaba amazima ago nze nange nakola obwisinziikiri nga njagala omwana wange akole ki aveeyo nenfuna sente emitwalo 5 kati bwenze leero ku kooti ninjagala tugeregane n'abantu omwana wange bamuleke nze nsasule sente ze bagamba bateekamu ebyo bibaawo lwansonga si buli musango oba ogukoze obutatawanya kooti ninjagala tubeere wabweru n'emusanga
kati musanze ne ngamba mwana looyawo bwe mukubira esimu agamba ebintu bigende mu maaso agamba ayagala miliyoni 4 mara leetako sente eziriwo kakati nkoze ntya nangamba nedda enamba yange yiino gwe nkubira oleete sente ezo nze ntule ne complainant muwe sente ezo gwosobola okola ki obere ng'osobola okujayo omusibe tutule naawe tolese miliyoni 4 sijja kubireka njagala miliyoni 4 ne ngamba miliyoni 4 sawa zino zivaawa sawa zino abantu nga tuli baavu leka tukuweko sente ziriwo 5,000 omwana omuleke wabwe tunoonye sente tukwe tusasula naye musangu bewa ku kooti wendabidde nga bamukwata ati yafera abantu kirabika mufere nange abadde ayagala amuwe sente zange anfere ngaffe kye tusaba gavumenti ekkirizibwa omuntu niwabeera nga omuntu wakoze omusango atambule bulungi atuke eri omulamuzi lwa nsonga yaba akola kuki ku misango lwa kusonga yasalawo ayogereganye bulungi nani n'omulamuzi bweba nga byakuteesa omulamuzi abawegwa head yakuteesa ku mabbali noono omuntu mu kifo kyegamba nti bateekawo bano babeera ku kooti okuyamba abantu bafere beereere kati totegera muntu ki omutuufu gosobola okuyitamu oyogereganye naye omusango gwo gukole ki gubere ne gwe gutuukako There's a suspect of aggravated robbery. We are reviewing the camera. He used to come and visit that suspect. And that suspect escaped from court premises. And this gentleman used to come and visit the suspect of aggravated robbery. The traffic and no one, no? Yes, there is. What are the issues? We have reviewed, we have gone to CCTV footage. So that the court, what you wait, what you feel about you? What you feel about you? What you feel about you? Hello, you come. How many fast ways? Young. Ferrara Chimie. No, it's okay, it's fine, no problem. Ngeje kukusa ku obufere kufuna sente ku bantu ntagenda bayamba bafune police bondi agenda bayamba bafune court bail ate ku misango eminene okugeza olunaku olwaleero tumukwatidde ku kooti wennyini wane Jinja nga ina baali mu kufera nga beetagako miliyoni 5 suspect wa murder afunise suspect wa murder court bail. So intelligence je tuyina kati ya kika kya waggulu nnyo n'engeri gye tumukutte yeekanze n'atengeeta ne yeetonda n'ayogera ebitakwatagana naye ali wano kakati abantu abakajja nga beemulugunya ku muntu y'omu bangi sofa tulina abantu 10 aba miliyoni 2 aba 5,000 miliyoni 5 3 leta 3 leta miliyoni 5 ngenda kuyamba omuntu waveeyo kyokka emisango aggravated robbery aggravated defilement murder emisango eminene